Buterevu oli ku BBS telefayina eyaffe ey'obwakabaka bwa Buganda nkwaniriza n'enkobaza okuba nti ogyekuumirako. Telefayina eyaffe buli lwakuna essaawa zibeera 6 tujja ne Dr. Florence Namboze Bale ne twogera ku nsonga z'ettaka. Abantu bangi abagenzi maaso n'okufunamu abakyusiza obulamu ababufudde omulimu nno naye nga bagamba nti bwe balaba programu eno baba n'ekyokuyiga ekya buli lunaku. Nabwe kityo Dr. ndowooza guno mwaka gwonna buli ntandika programu ngenda kuba nkwebaza olw'ensonga eyo kubanga buli wekyusa obulamu bw'omuntu yatasuubira nti buyinza okukyuka ekintu ekyo kibeera kikulu nnyo nnyini ddala. Dr. nsanyuse okulaba badde sikusuubira kuba ndi wooli naye omutimbagano obadde bungamba birala naye ngiza okulaba Dr. nga waali nsaba obuuze ku balabi ba telefayina yaffe. Abalabi ba telefayina mbabuuzaako nnyo ne mbeebaza gye mutuusaako engalo. Weewaawo. Ekirala ekyokubiri engeri gye bagambye nti mbadde sikusuubira ndowooza abantu abakola emirimu egy'enjawulo bongere okugifuula nti giri siriyasi. Okuba nti wiiki eri obadde oli bweru wa ggwanga ng'ogenze ku mulimu gwa ttaka togenze kwogera ku tekinologiya wa byansimbi n'ebirala naye ku ttaka ne wabadde tekinologiya naye nga wa ttaka ekyo nno kintu kirungi nnyo. Nabwe kityo olunaku olwaleero Dokita njagala nga tutandika programu eno ng'abantu babuuzizaako tufokasinge ku trends enkyukakyuka kubanga Uganda bwe tugiraba tulina tukkiriza nti eri mabegako ku mawanga agamu mu bintu bingi eri mabega moso eggwanga lyobaddemu erya America Uganda eri mabega ku nsonga ya real estate. Twagala twebuuze biki munnayuganda byayinza okulengera nagamba nti bwe banga America eri ku 11 eyo gye tugenda neteekateeka kati nange ntunula eyo ku nsonga ezikwata ku ttaka ne real estate okutwalira wamu. Yesebo kati nga Uganda tetukyali mu real estate ow'ettaka nina eka 2 ate tutunuulira nti bo abantu mu America oba n'ensi endala real estate bali mu amayumba nti ettaka ojja kwesanga ng'ettaka katugambe lyaggwawo abantu bangi tewakyali ttaka liri awo nti ettaka liri empty. Kati batunuulira okubeera nga bakozesa ennyumba eziriwo ebizimbe okubeera nga bakola kibaganyulwamu. Kati ekyo kitegeeza ffe nga tukyali mu Uganda nga tukyalina ettaka naffe gye tujja okulaga kubanga tekyali ttaka lye bakola ppya. Mukama takyatukolera ttaka ddala. Kitegeeza Uganda bwe bayina square kilometer bwe zityo ze square kilometer ze tulina naye tujjukira abantu bakyeyongera. So ekyo kigamba nti gwe ali eyo right now katikati essaawa ey'okugula ettaka. Bwe tubeera nga Uganda gye tulimu kati tukyalina ettaka eriri empty n'ogamba nti bannange nsobola oddigula yesiyinza okuba nga si teriri affordable nnyo ddala mu bibuga naye ate era tukyalina chance nti ewalako mu byalo ye ate tukyasobola okugulayo nti ebifuuli byatunuulira n'agamba nti esaagalayo wajja tuuka nga nawo tewakyaliwo nga wajjudde. Tuve mu mbeera ey'okubeera nti real estate ejja kuba w'amataka then adde mu ki adde mu mayumba era ojja kulaba nti ebiseera ebisinga ensi ezaakula edda bo real estate batunuulira mayumba. Nja kuwa an example bwe nabadde mu America eyo nasanze student wange gwe nasomesa surveying a young girl era kyasoose kuŋŋamba naŋŋamba Dr. nsonyiwa surveying namuvaamu yakyusa nakola kirala neŋŋamba surveying gwe tuliko eri ne byensobola okukola eri ate eno sisobola bikola babikola dda ensi eri ku trendi ndala. Kati gwe ali eyo njagala eno gitwale nga opportunity nti Mukama tutaddewo olwaleero ng'okyasobola okubeera nga gwe bajja okwogerako nga bwe tuwulira abo abagagga mu America nti gundi balina ettaka balina ebizimbe babigula mu budde obwo bazadde baabwe omukisa gukyakola ki gukyasoboka. Kati right now katono nnyo awo njagala tusimbewo wakati tulembe kwerabira bw'oba omaliriza ensonga eyo gy'otoga nti right now bazadde baabwe baabigula dda ne kati families generation there's owninga akujja kwogerako. Actually njagala tukwogereko kubanga nako kabeera kakulu mu mbeera n'eyettaka eno mu mbeera ey'ettaka olaba ebintu ebisinga oba business oba ki bye bintu ebisobola okuvaawo okuggwaawo
naye tebweribeera nga ttaka ojja kwesanga nti osobola otereka ettaka ne litambulira mu generation, generationsmufamire buli omu n'amanya nti ogundi yeyagulawo n'agabirawo gundi ate era nayo trend etaliiwo wano ffe waffe awo omuntu bwafa oba n'avaawo tutunulira gavana ate batunda naye ate ojja kwesanga nti ate ensi ziri endala omuntu atunulira keeping a legacy eya famire keeping ekitiibwa kya eyo famire ya gundi famire y'ababbaale babeerangawo abaana n'abazzukulu n'abazzukulu buli omu n'abeerawo nga bakikipinga nti etali ttaka lyaffe ffe bye tutakola ki ffe bye tutalina kati bye bimu ku bye mbadde ndaba then of course era mu trends mu real estate development nyingi ngenza okulaba nti bo bateeka nnyo essira mu investment eziyamba abantu abawamu yes community investments yes like social investments nti ojja kwesanga amakubo malungi gakoleddwako ojja kwesanga ebifo birina amasannyalaze because those are social bwebera internet kuba kati tugenda tuvaayo nnyo ku masimu ku network y'essimu nti bo tebajja tunulira nnyo network y'essimu bajja tunulira internet nti ebifo birimu that kind of communication nti ebyo biyambako okuza ekifo kati gwe ali eyo ng'olina estate yo yes oyinza obutasobola zimba luguudo nti genda zimba Kampala road naye network y'enguudo mu estate yeyo mw'otandikira kuba ebiseera ebisinga omuntu olumugaa kati nze nga surveyor ne mugamba manyi tugenda sala oluguudo lwa mita 6 wangi okendezeza ekifo kyange nti 18 nga lwa makubo gonna gaaki naye jjukira omuntu ajja kwagala ekifo ekirungi olw'okuba alaba amakubo gasobola okukola emotoka eyitamu n'endala nejja ne drainage ne bwe giba miti gy'amasannyalaze nga girina bwe giteekebwa ne webeera ka pavement kakuteekako bimuli nga kasobola okuteekebwako kati ebintu ebimu bye tutunuulira nti nno bitono bye bintu actually ebikuza estate era ojja kulaba njagala ogendeko ku estate ng'eya Akurite ezo eziri ku Entebbe road ojja tunuulira estate ng'amazima amatuufu yeetunda yekka naye ffe oli bwagula ka eka ke n'omukasalasalamu ayagala asalemu puloti 9 n'omugamba mukwano gwange puloti 9 tezijja kusoboka tuteekemu amakubo nti nedda kasitemu etwala abantu kati byebyo ebintu bye tulina otutunulira era zeezo trends tutunulira ebintu ebigasa communities then also nabagambye nti yo real estate ey'Ebulaaya etunulira nnyo kati bizimbe kubanga ttaka abafamu balina famu zaabwe ne kati walina okubeera abantu kati walina okubeera abantu batunuulira nti oli agula ettaka ng'asobola oddikozesa si kintu kimu nga kiri flexible bw'agamba nti olwaleero esobola okukola office enkya neebeera ng'esobola okukola ewaka ng'omuntu asobola okubeerawo kyetwandiise wano kati ng'ewaffe mixed land use nti omuntu ajja kubeera n'ettaka lye ng'ataddeko ennyumba ye kwasula n'ateekakokko ne faamu oba n'alimirakokko n'emmere oba maaso n'ateekawo n'edduuka katulina otutunulira ebintu bwe bityo oleme okugamba nti nze nja kugula ettaka nga ligenda kungasa kyokka ekintu kulundako nte zokka zokka bw'oba olina chance esobola okukola mixed farm ye trend mixed use ye trend enseno gyekola ojjako emmere otundako ebisolo byo osulako okolyako ne business endala then also tutunulira emitendera nti tukozesa ettaka naye nga n'obutonde tetuwerabidde climate change okukirowoozaako change buli estate lwebagikoze ne batamwamu emiti gyonna negigwa ku ttaka naye ng'ate oyo osobola okugamba nti gino gijja sigalawo gibeere nga gikola beauty I visited a place naye yo yabadde in the mountains mu nsozisozi naye mu nsozisozi eri ng'etteeka eririyo bw'oba ozimba tova ku langi ey'abantu abalala eza necha sezabantu necha ekitundu mwoli era eyangabe bagabe bagiyita abstract yes nti bw'oba ozimba buli kimu kifaanagana ng'ettakataka amayinja agaliwo weebale nnyo gwe tojja n'oteekawo kibbulu kyo n'okikuteeka n'okituuza wali kati bbulu ojja musanga abali ku nnyanja ne green nti nabo tebavaamu eyo trend kati ebeera eco friendly nti omuntu yesu atunulira ekifo ng'olusozi baluseeteezaamuko ne bazimbamu amayumba naye ng'ate tebavudde ku mutendera amayumba gasigala gafaanagana n'environment ey'emiti eyaki kati nebyo tuba tulina okubitunuulirako kuba lwaki abantu bano bakola ebintu bino nti gye bali gye tugenda nti bwe tutatunuulira ebintu ebyo tujja sanga nga ffe ate kitukosezza bubi nnyo nnyo
nti ekifo kyaffe ekyali ekirungi etuga Uganda tulina temperature ennungi tulina nga biro tetukyakola ki tukyabirina so ezo trends eziriyo kati gwe bw'obeera gy'oli ng'olinayo estate entonotono okisobola era nasanze amayumba nga gali planned bulungi ennyumba zitunudde eno buli omu oyingirira wano si bino ebyaffe nga omulyango gw'ono ate gutunudde mu kaabuyonjo y'oli bannange tebiriiyo era nina one of my followers nambuuza ekyo tukisobola tutya emugala kitandika naffe ebintu ebimu bitandika naffe ffe abali mu community ne tusalawo nti kino tujja kikola bwe tuti ne tugamba nti bwe luba luguudo buli omu alekeyokko mukibi wali olabyeyo oluguudo ne lujja bulungi nga luli straight n'otuuka ew'omuntu ye n'agamba nze fuuti zange nja zizimbamu ye tiyandibadde asobola okugenda ku building line ey'abanne naye ye n'atunulira nti ezo fuuti ebbiri fuuti essatu azeetaaga nnyo naye nga tolaba fuuti ebbiri essatu sinza obutakola change nnene nnyo naye ng'ate bw'ozirekera maybe ekkubo bw'ozirekera ka beauty banne bonna ke baawa kijja kukola ekirungi so planning oba okutereeza ebifo byaffe kutandika naffe byo byenkoze eki byebimu ku byenda byeyo then also ndabye ng'abantu abali mu real estate abali mu business ey'ettaka tebali mu kintu kimu olaba ffe kati watutunuulira nnyo nti create a niche era mbadde tikisomesa nti funa ekyo kyeweesibako okinywerereko maybe for environment kiyinza okukola right now naye ntunulira nti mu future bo gye tujja nti oli abeera ne portfolio za njawulo ntunda ku mayumba ag'okusulamu naye ntunda ku mayumba aga bizinesi nina ku estate entonotono nina ne ku estate ennene ye portfolio gyendabye nti oli akubuulira ekintu kyalina ogenda okulaba ng'alina something that is much bigger katono nnyo waliwo trend twagirabako nze naawe wakati twagendayo ensangi katereke eyazimba amayumba agafaanagana nga manene mu estate gyali akoze ekyagifuula okuba nti yanjawulo abakola kati mu real estate abo abaliyo boolabye nti bo bamala okufuna eyo space ennene ye kenyini agiinvestingamu oba afuna bapartners bakolagana bokusobola okuinvestingamu mu estate ngeyo mutekateka bwetu byonna biri possible of course wali abantu nga balina sente zaabwe nga bagagga but more so actually nekyabaddeyo mu session yaffe ddala ey'abakyala wabaddeyo kye tuyita crowdfunding oba sourcing ng'abantu bagatta wamu ne bakola ekintu nakyo kyabaddeyo era abakyala nababuulidde actually nobeera mesmerized nemaga muneffe neewaffe tulina investment club ez'okufuna ebyapa nga bayindi video ne balaba cause buli omu worldwide ensi yonna enoonya ssente n'ensi zetulaba nti nno zaakulaakulana dda zinoonya ssente kati nembagamba this is a way of crowdfunding nti ffe nga ffe kyemukola ffe kyetukola eno ffe tweteekamu ne tugamba nti katugule nemba wa benefits something that can work so kati gwe ali eyo these are the trends byebintu ebiriyo naffe bwe tubifuna ne tubisoma nga tujja tubikola ki nga tubiteeka waneeno so ojja kwesanga nti oyinza obutasobola gwe ng'omuntu okugamba nti ngenda genda ngula ettaka lyange ngenda developinga ngenda zimba ennyumba yange naye nga musobola okukwatagana kati oyinza okukisobola nze ne mukiibi ku level eya wansi nammwe abagagga mukisobola omuntu n'agamba nti yes nyinza okuba nina $1 million naye project etwetaaga nga ya $5 million wetaaga banno ninayo omugagga omulala n'omugagga omulala mugenda otuula wansi ne mukola project ne mukola ekintu ng'ekyo kyekatereke kye twalaba nti otuuka ku mayumba ne weebuuza abantu bano basula naffe gye tusula okukola enteekateeka naye nga batunuulira ebintu bino ne babisoma ne babiganyulwamu so kati ebyo ebintu byentunuulidde nendaba nga bikola ki nga gyebiri njagala kuddayo ku bakyala of course bwetwogerere ku bakyala era tukyakula mundaba gyerwamu abakyala tulina okugeza nti tukyakula era kati gwomu ku bannayuganda abogerwako abasitudde omukyala okumukyusa mu ndowooza n'okumuwa property tulina nno site visit era ku Lwokutaano Good Friday amugenda jinyumirwa tugenda ku Good Friday tugenda kubeera nga tukola ki nga tugabana ttaka lyaffe era ku Good Friday awo nyino nyawo okutuukirira nti bali bo mu ndowooza eno eya business ng'abakyala sessioni yammwe emphasis badde bagiteeka ku ki abakyala emphasis of course twagitadde kubeera nga tukola one nga tukolagana
worldwide abakyala be bamu, let me tell you, worldwide abakyala tubeera tweruma lumu lwaki ne bazungu kababeere baddugavu abakyala balina engeri gye batayagala oli kulaba munne nga amusokulumyeko era emphasis yabaddewo tulina otuula abakyala ne tukolagana ki ne tukolagana wamu then nekyala ekyavuddeyo nabye abakyala yesa abaasoma ennyo abagagga ennyo abali invested ennyo naye bonna bonna nga bagamba tulina okubalansinga obalancing career obalancing ne business kubanga at the end of the day fena twakirabye tubina tujja byetaaga because nga path gyosazeewo kuba baba bazungu ate banjawulo kuffe abakanze sijja kufumbira sijja kuzaala saagala ki bwebera nga path gye wasalawo that's okay naye bw'obeera nga tewasalawo nti nandiyagadde ku family ebintu biwe nokola business nokola omulimu okitegedde then also nabo balina issue eyabakyala okubeera nga tebakkiririzaamu kuba nze nabagambye for us in an African setting ate kiri worse nti batunuulira nnyo omwana omulenzi okubeera nga ye mwana ne mugana yeffe nze ne mbagamba nze kyenkoze abaana bange abawala mbawadde example ennungi mbalaze nti maama bw'aba asobola okubeera bw'ati naawe okisobola ate era ne mbabuulira at the beginning me I tell my sons your sisters are your responsibility oyina omulabirira oyina omubuulira oyina omukuuma so nimbaga bwe tunakola ensi bwetyo ng'abawala tuba empoweringa nga n'abalenzi tubabuulira n'abalenzi tubabuulira tubuvunanyizibwa bwammwe kulabirira bannyinammwe ojja kwesanga ng'ensi ekola ki ng'ensi ekyuka then also one thing kyesaagala twerabira is technology one last thing AI artificial intelligence kati gwe broker ali eyo ng'oli katulaga ngoyagala okeere Mike zankero olikatulaga ngoyagala okeere ongambe Dr. Namboze site ngumala kuvuga nkutuuseeyo omuntu ng'ali mu office talina budde budduka kujja kulaba estate yo yetaga ku ssimu ye ng'asobola okuba nga scrolling n'alaba ewali ennyumba bwentunuza eno program ejja kuba bweti site ayina bweziti zenkana bweziti mazzi gali kumpi masannyalaze gali ng'omuntu asobola okulabira site ye waliwo embeera eya oyogede ku AI ne tekinologiya nti omuntu wamala okufuna ettaka aba ayagala pulaani eyinza okugendawo kati okimanyi nti mu tekinologiya omuntu akugamba n'okugamba those are sample of plans nokutuliza nina engineer Kiwalabi engineer Kiwalabi abikolera ebyo byonna nakutulizaako oyinza okuteekawo eno nene ejaawo namuwa customer yaŋŋamba ekifaananyi nga bwe kyafaanana ku pulaani yennyumba eri ku site nemuga ngenda tutuukayo nkakasa oyinza okuba wasiima busiimi engineer naŋŋamba nga bwe kyali natuuka ku site nenti nga buli kyentunuulira pulaani nga bwe yagikuba nga langi bwe yazisiiga mu kifaananyi nga bwe ziri ku ttaka kati ensi awo weekola ki weeri so tulina okwettanira technology that is number one ekyokubiri tulina okumanya it starts with us ffe ng'abantu then of course muli profession gy'oba olonze gwe ng'omuntu kiwa obudde ensonga ya collaboration kubanga nze okuva ebbanga lyemaze naawe ndabye okuva eddala ku basaveya ab'enjawulo nenzija ku baplana ba lawyers nenzija nendaba ba engineers nenzija nendaba all sorts of people kati gino emirimu ndabawo an element of collaboration buli omu butagamba nti ali isolated tosobola kutuukiriza ng'oli wekka ekyo tekisoboka nekyo tulina okuyiga is to delegate okubanga emirimu egimu osobola okugamba nti omanyi gundi kamulekera akoleko ku kino nange nkoleko ku kino ne mu drawing a line ekyo balawyer bo bambi bakirina balina collaboration kati naffe twetaaga okukikola era kyekimu mu conference twabadde wesanga abantu ab'enjawulo nga bonna bajja wamu ba investor ba engineer ba valuer nti omuntu omubuuza buli omu ng'alina profession yanjawulo kakkana emirimu gikolebwa ebyo byenjizeeyo mu America terubadde lubi n'omuliro ogumu yatusembyeyo enteekateeka y'abakyala wano nasembayo okuwulira nga waliwo announcement ku phase this year okugaba kugenda kuba kwaddi okugaba bya this year
buli kyesigaddeyo phase kye kyasigaddemu space omutakala okujoyina phase esigaddeyo space yeno kennyini eriwo. We are almost 300 people in this phase alone. Ng'omwaka nga bw'ogulaba tuli kumpi sala gamba bannange tujjudde naye ofuna abantu request bannange nange mungatteko nange mungatteko so omukyala njagala okimanye kisoboka. Werowoozeko weeyagaliza oyagalize n'abaana bo abakyala abalina abaana oyagalize n'abantu bo kubanga ettaka kyekirabo ekigaba kyogenda okugaba olwaleero nanca abantu bakole ki bakiganyulwemu. This year mu gw'omukaaga very near gw'omukaaga guno tugenda kugaba ebyapa 500 titles twabalagako tugenda kugaba ebyapa 500 eri abantu abasevinga. Good Friday bw'oba oli side za Gayaza Road feel free jangu weerabireko Gayaza Road yewali enteekateeka okakase nti ddala ebintu byaki bya twenza njo toyanzege Dr. Florence Namboze Bale kati gwe akyali eyo enamba eziri ku screen zolina okubanga okubako okusobola butereevu okuba nti wegatta mu nteekateeka eno eya phase ey'omwaka guno kuba agambye kati balinga bisatu jukira kati bakagaba ebyapa ebisuka mu 100 mu nteekateeka eno okulaba nti abakyala bagenda maaso n'okufuna ebyapa nejjukira nno bannayuganda abalina ebyapa tebawera nakati na miliyoni za 3 niwo bwe bakatinga abakyala bawera 1000 Namboze abayingiza mu nteekateeka eno akoze omulimu ogw'amaanyi era etagenda maaso nakusiimibwa mu ngeri ey'enjawulo. Sigala ku telefayini yaffe ayi Katonda kuuma mu maaso moja.